Embeera mu kibiina kya National Unity Platform esajjuse Tokyali mukulembeze waffe bamuggyeko ku bukulembeze bibino mbikuleetedde ate ye omukulu Eddy Kenzo avudde mu mbeera ekimuggyemu n'amawulire amalala mangi bibirano ku Clarity Source 256 mbeera Fatuma Sulaiman okuga kuntuusako nekwaniriza gwe omulungi atugoberera nti webale kubeera nga weekumira ku Clarity Source okola kyamaanyi ennyo nnyini ddala okubeera nga ffe be walonda tukwasaganye ne gamba ate gwe ate naba ku subscribing please subscribe nyiga notification bell comment section ebeerawo wansi awo ne tuwayawayamu video tewerabira okugiwa ka like nga tutandikidde mu side y'ekibiina ekya National Unity Platform ow'omukulu His Excellency Bobi Kyagulanyi Center munaye amawulire agava ku side eno munnange galaga nti omukulu eyaliko nannyini kibiina kino omukulu amanyikiddwa nga Muzeeyi Kibalama munaye yavuddeyo ye n'ategeeza nti yatudde n'akakiiko ke ne bakakasa nti bajjako omukulu Robert Kyagulanyi Center mu obukulembeze bw'ekibiina kino omukulu Davis Rubongoya naye bamuggyeko ate era ne bajjako n'omukulu abadde omwogezi w'ekibiina kino Joel Sonyonyi kino ye omukulu oyo gwolaba agamba nti ye yakikoze n'akakiiko ke ne bagamba abakulu bano kaba bajjeko olw'ensonga emu oba endala jjukira ekibiina National Unity Platform si gwe gusoose okubeera nga omukulu ono akikaanirako dda ne bagendako ne mu mbuga z'amateeka wabula omusango ne gumumegga omukulu oyo ekibiina ne kisigala mu mikono gya mukulu Robert Kyagulanyi wabula ate ne ku mulundi guno era akomyewo agamba kakati ekibiina si kyentwala nzijjako mmwe ku bakulembeze wabula bo ngabo aba National Unity Platform bavuddeyo ne baclarifying the air ne bagamba abawagizi baabwe bambi bantu baffe temukkiriza mu bigambo bino omukulu ono byagenda maaso n'okwogera tewaliwo kakiiko katudde tewaliwo gwe bajje ku bukulembeze ebyo omukulu byaliko yeeyogerera bibye yeeyogerera nga ye byayogerako tabiinako omutwe n'amagulu jjukira tuzze nga tumulaba ng'akola ebintu bino ne ku mulundi guno tetuli surprised nnyo kubanga omukulu ebyo azenga abikola ebyo biri ku sayidi y'ekibiina ekyo katulabe ebintu ebinatambula tujja kubeera tubikutuusaako ngenda kubeera nga nkugjayo ngutwaleko wa Young Mandela King of Happy Music Eddy Musuuza CEO at Big Talent munnange omukulu Eddy Kenzo y'omu ku bayimbi abalina ekyamanyi kye beekoledde era stages ez'amaanyi aziyimbiddeko asisinkanye abantu abanene bayitirivu nnyo era ne collaborations azikoze awards azikoze oyinza okwebuuza bino byonna njogera bya kimu naye twabadde tuli awo ng'omukulu ono apostinga alaga nti gye yabadde agenza okukola ekivulu bitambudde birungi nga wolaba posti efe tetwogera bya njwanjwa omukulu yabadde kayunga era ekintu nekitambula bulungi nnyo munnange tubeera tuli awo omu ku bakommenters abalumirirwa nga mugamba mukulu sente zikozese ezo z'ofuna ozimbaako Eddy ogula ebibanja ogula amamotoka weezimba ogenda okaddiwa ng'okoze eki ng'olinawo ky'olinawo bannaye bino byonna yabadde abigamba omukulu oyo Eddy Kenzo muntu mukwata mpola era yamugambye omukulu Katumba lekeraawo okupima abantu muganda wange n'amugamba tomanyi kiki kyennina tomanyi kibantu kye balina n'olw'ensonga eyo okutulaba nga tusirise nga tetuvaayo tuguze kino tuguze kiri bannaye temukisussa nnyo kwefuula nti ate mututegeera omukulu yavudde mu mbeera era n'abalala nabo ne bagamba bannaye ono omwana Katumba bw'atabeera mulogo musezi bannaye ekyokka aba concerned citizen tebatumalaako mirembe wamma mukulu Eddy Kenzo sente zo zikole mu kyonna kyoyagala zikole nga bw'oyagala nobody should tell you about what to do on your money kubanga 2 years of papa jobless era ffe byonna byokola tuli ku the road to Eddy Kenzo festival ngenda kubeera nga te mukwano onkujjayo nkutwaleko ow'omukulu Adi Andre n'omukyala Nina Rose banayo n'ab'ensonga zaabwe zirabika si zaakugwa kati anti munnange twakajja tukutuuseko stories zino tuzze tukuwa update kubanga tweyama ne tugamba nti anything that is about celebrities stories tuzigoberera paka gye zinakoma twakugamba nti omukulu ono yali agenze maaso n'okusuwinga omukyala Nina Rose olw'ennyimba omuli Andeleya omuli Billboard Kipande omuli Ennyonta obubonabona ng'omukyala Nina Rose yabuyimba ng'amusuwinga agamba nti wakozesa obuyimba bwange ne mbuwandiika ne mproducinga notampa yadde n'ekikumi era omukulu ye agamba mu kubaliriramu ambanja sente nga miliyoni 12 munnange tuwadde tuli awo ng'omukulu ono agamba ebimu kyabiriko obudde buweddeyo ku mukyalo oyo Nina Rose era ekkomera ddyo lyesibe lwansonga essaawa yonna tumugamba wali omuwadde ebbanga ti munnange mukwano nga wolaba ebbaluwa eyaffe tetumala googera twagala with clarity because
because we are the clarity source. Mukulu atugamba nti yali amuwadde ennaku 7 abeerenga amuwadde millions 120 era yongereko ne million 12 nga zino zigenda bera zachi za legal fees banaye zonna nga baziwanja kakazi katu kanina munange ye nina tanabavayo okwogera ku nsonga zino naye nga bwali bakomera ennaku ziweddeyo kubanga ebbaluwa bagiwandika nga 24 omwezi guno gwennyini gwe tuli naye katusabe bano ababiri bambi bakwatagane kubanga bino byonna bye bakola biswaza bo munange bino ebintu tebiba birungi kwanika wabula twagala kukwatagana wabula so si kwawukana nga tukyali ku bintu by'okwawukana n'okukwatagana tugenza omukyala full figure twakajja tukutuuseko stories bannange bagenda osiba abantu wano full figure yagamba agenda osiba abantu yagamba DNA kanjikole naye yo omusajja simpoke simanyi bani bamuwaga kubanga byayogerako byonna binatalitegera bwe twogera omukulu simpoke tasaasula mu nnyumba ennyumba ye omukulu simpoke ye kennyini ate ennyumba yetwamutuuseko ne tumugamba mukulu ffe tuli ba clarity n'agamba mmwe bulijjo mbanoonya kambabulira amazima banayinza gwe mulaba omukyalo full figure okuba naleeta ebbaluwa gye mulabaawo ne mugamba njagala DNA ku mwana wange omukyalo oyo full figure gwe mulaba okuva olwankambuwalira bannanga ntiisatiisa aŋŋamba ebintu bye sitegeera antiisatiisa era obulamu bwange ndowooza buli mu buzibu kwogatta ne mukulu balamu ono ye yagambye mbu DNA bwefuluma ng'omwana si wange bagenda kunsiba ebisumuluzo babiteeke mu tto nange omukulu ye gwolaba oyo ali mu kutyera agamba nze omwana we zivayo nga DNA mwana wange nze mbakolere ki abantu abo omukulu ngaye ayina bingi byeyebuuza naye ffe ansa tatujja zimu not until nga DNA efulumye katugirinde kuba nayo etuuse ebinaavaayo ani gwe basiba ani aswala ani gwe baswaza tujja beera tubikutuusako. That's all we have for today. Nenkwebaza gwe omulungi atugoberedde okuva gye twatandikidde okutuusa negamba okola kyamanyi nnyo nnyini ddala gwe tanaba subscribinga please nyiga wolaba ekigambo kyo ekimyufu o subscribing and notification bell tojerabira. See you then.